Bubu ba Uganda yangatto masefuliya bumaso n'amasuuka naye nga tubaliriza nnyo ku naye mmoze oli smart Megatron Media bwe bulwadde obunnuma ennaku zino okubye bwe bulwadde obunnuma luno lugoye lwa Thailand mamol kakati oli smart tubebaza okubeera nti mutambula naffe muwulirize nze ganja tugenda kukola era olunaku olwaleero ensonga nyingi zitubeera nga tutambulirako tuyina ensonga ya Chosen Becky simayo ina mwaka ntumonda yakubye oluyimba naye mmoze ate kaki eno gyese jaketi okumbanga seba yagala nteekeko ebirala ateteeka sweta oyagala nkolenga bitekisi nedda ssebo oli muntu mukulu ayambala vesti n'ateekako ekkooti teba vesti ziba pull neck kale ziba pull neck mbeera naye buli Sunday nkugambye njijjako ko zaali ziwaddewo bugi pull neck ze naye aba smart kati kyokoze agisooka obuze ku bantu tweyongereyo bannange ndina omuntu ali smart era mbabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze Nurdin Ntege ensonga tuyina 3 zetugenda obeera nga twogerako tozimenya luno tumanyi obutazimalayo tusookeemu kwemu kale kasooke Chosen Becky akaseera kano yafulumiza oluyimba olulala yasooka n'afulumya oluyimba nga lulaga nti luli ku true story nga Dictator Amiri yamuyisa mu buzibu obw'amaanyi yamukubanga teyawanga baana byakulya teyatukizanga buvunaanyizibwa bwe kakati saawa eno alina kolabo agirimu ne Chris Evans kolabo eno era video yafulumye ngeraga nti abasajja babi nnyo yakwatidde musajja mu bwenzi abasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe kati nga Chris Evans yalaga nti kasitankuwa ssente kimala oshegedde kasitankuwa ssente kimala bino byonna gwe bireke bigende mu maaso mu kaseera kano Chosen Becky alina muganda Ruth Kuganja ndowooza era yawe ne Ronnie Mark be babawolereza Dictator Amiri yavaayo n'aba nga ayogerako katono awo ne yeegaana byonna ebimwogerwako awo wetuli Chosen Becky afaaki lwaki atuleetera ebintu bye mu mawulire buli kayimba kaakuba nateekako true story yawandiseko true story byonna best on true story omanyi kakati tulina ensonga eri bweti bwendowooza Chosen Becky aze mu industry eyali yatambulira ku propaganda eyali yatambulira ku stunts obubadi embadi kakati abamubalira bamugamba kino osobola okifuukira mu sita kyava kiyonka nti buli mbeera ebeerawo teri mawulire mabi eri muyimbi naye nno waliyo amabi omuntu n'amaliriza nga agudde bugwi okimanyi kati Chosen Becky Ronnie Mark bamugamba kubanga kati Ronnie Mark ne ttiimu ye baali tebaagala Dictator Amiri bano be baali bamanager ba Chosen Becky baaliko baakomyewo bagobye ono abadde yabateekako ebbali kati bamufunye we bamukwatira oba point ekitegedde that's why balwana nnyo bamwesasuza bali mu ttaamu egenda Ronnie Mark n'agamba mwe ne namukasa mukuba omukazi temumanyi sayidi ye nengamba ate ye baakuba amanya sayidi zaabwe tomanyi bantu baakuba yakubyanya ati wali oliddeko Dictator Mark nga ayogera ekirungi ku Bebe Cool si Amil Mark kiyingi nze siwulirangayo ng'anyumya ku kirungi anoonyayo ekibi omanyi kati Bebe Cool n'oluyimba teyalusiimye yabadde onaga kati olaba oluyimba olwandikoze omwezi nga kyannyonnyola omulaba mugasse kubali nina obuzibu bumu omulimu gwammwe guno gwe mukola ogw'okukola analysis omuntu atayimbangako atandika ate okuwa endowooza ye ku nsonga z'okuyimba kuba kati tulaba mu mupiira kati nga wano woolaba abawogera ku mupiira bagusambako abamu mpaya agwogera kati agusambako Mourinho
Mulino Jose Mourinho teyagusamba tagutendeka anti gadi nera yasamba kakatono tewali yasamba kano Kebera kana gwe gobo okebera anti kale yakasamba kati mwe mwayimbawa kati kyegamba mukutteka gundi kankuyambe ekyo ekibuuzo nakiwulira dda abantu nga bakibuuza naye kati nange njagala kibuuza muntu ne musiraamu abeerewo nga mujulizi alina gundi akusoda banna ngeri gyendi omulwadde ekituufu tunula nnyo eri kaakati olina ba music critic bomanyi mu nsi ab'omutawaana oba ba analyst ab'omutawaana nga ba music nga bandongo oba bajjaaji bajjaaji tuyina Judge Simon mpayo ennyimba ze bbiri enkambwe Judge Simon at least One Direction eno Westlife oba ono agenda kukutawanya mpaayo amulala sita nga banaye mukukuba mukunnyonnyola endongo mukambwe nnyo Simon ono zompayo ennyimba ze 3 gwenze ngomerera era n'abayimbi be babadde atambula bali successful noyo Simon gwoyogerako byomwogerako mbimanyinzo bikuyamba Simon yakwata group waliwo group eyali eyimba ennyo ne kati eyimba okajuza nnyo bagita bati eyali by then bali bagita Backstreet Boys kati ne babeera successful abo bonna bangereza kakati babeera successful neyegatta ku ttiimu eyaleeta ba Westlife yegattako bwegase yes era ne bwokebera Westlife erinnya lye teririmu nnyo kiri awo mala mugattako naye n'agamba nti y'omu ku basportinga nti bano abaana bakisobola ng'amaze okubolowinga leaf from Backstreet Boys kati ne bajja ne baleeta abaana bano ne bajja naye kyembadde nkuwa lwaki nkireesi nti ogamba Coel Simon oyo kyobala nkubuziza olinayo tuni ze bbiri ng'ayimba nnyo at least ayina ettaffaali liriwandi kati eryo amataffaali tegalina kufaanagana nange kyembuuza mu ba music critic ttaffaali kiri mwataddewo nkugambye bwe nti nkikuddiramu kiddemu naye nange ekibuuzo kyange kisigala anti nkugambye bwe nti amagezi gasusse n'olaba oli ali kuyimba bwe tayimbangako talina gwe yali amanyirizeko abantu nkugambye nti abantu abasinga okusala empaka bw'obuuza tuni zaabwe naawe n'oleeta Simon nti yakusingira asingira kati bw'aba yakusingira nenkugamba olinayo ennyimba ze bbiri z'omanyi nga yaziyimba n'otandika okupalapalanya kati naye bw'ogamba nti yakusingira kiba kitegeeza okukritikinga music tekyetaaga kuyimba olinayo ekivulu kale teekeramu abantu ekivulu kye kya Simon tukikebere ng'akuba show nina obuzibu bumu obuzibu buleke tukomewo wano ewange tugenda sigala wano olaba zino empaka zemutegeka simayo olesa ekitone tukutte bano ono yakomyewo ani mukwano gwo bannamulindwa tuyina bibuluno beti namulindwa waali tuyina bibuluno beti sebo byebitudde wali anti wulira byebisala empaka wuliriza naye senga tukwata ati sindi muyimbi mutuule wali mumanyi anti kati moze kankubuulira Lampard omulaba Frank Lampard manyi wamanya lwe yatendeka ku mupiira Wayne Rooney omulaba omulaba bwe yatendeka ku mupiira analysis nkuwa anti nkunnyonnyola nti okukola ekintu tekikufuula ate mumanyi waakyo ngezaako kuwa amanya zino no example zenkuwa lwakuba agirabayo tusoke ninda mpaamu katono njagala ki example zenkuwa ozithinkingeko deeply nkuwadde example Wayne Rooney yakuba omupiira ayina kakirabu baatula na butuzi kati baleete kibooko yakasanga nga kali bubi n'akazi oba mu ligi yakusatu n'amala yadda luvannyuma yazaayo nzize babakubo bafiirako kati nkwongera oyo Gary Neville yagenda Spain ekyo kijooga baddaali nate mukugwogerako kyenkuwa nti kyekole anti nkunnyonnyola Gary Neville mu kusamba omupiira kuba tubadde mu kukusamba kitegeeza ogusamba wandi badde omanyi n'ogutendeka
naye Gary Neville kye yakola Spain ndoza ne visa zonna ze yali yafuna yazisazaamu obuzibu obwaliwo Van Persie eyamuwa omulimu yali mukwano gwe bwati bayawukana bwe bati Van Persie alina gye yabadde alina gyatendeka eba Holland oba alina si Holland alina ttiimu n'akola ebibalo bye n'alaba nga bagenda mu penalty n'ajjayo kipa abaddeyo bamukubye ngo ne bakiwandiika nti talina kutendeka mupiira newankubadde wabaayo kale abasobola okugusamba ennyo nga ba Pep nti bagusamba ne bagukola ki ne bagutendeka. Ferguson teyalinako success mupiira yaliko bubeezi kuba yaliko bubeezi teri muntu atayimbanga agirabayo wayimbawo ku ssomero nga tuli nga tukuba okufa zino zimazi joyituga wala andi nkuwa kati kankunyumize nina abantu abannuma nkunyumiza ngende ku musajja wange Ronnie Maka kati Ronnie Maka musajja wange Ronnie Maka byayogera abimanyi naye ensobi nno gyotannamanya eri bweti waliwo abantu nga bali talented ng'asobola okumanya amaloboozi ng'asobola okwa-identifying ekituufu ku kiki ku kikyamu naye nga ye tasobola kukikola kankuye ekizampu gw'olesa emboozi eyo kangikusomesezemu lwampaka Sean Paul mulaba Shana Paul yalina emyaka 12 nga bali mu kusamba mupiira bino ebyaffe eby'abaana bato muri kasaawe kawungezi ku ttaka kaakati oba omupiira ne guyita ne gugenda wala nga ayagala omuntu agubaweereze naayita nga bw'onooyita ganja gaye yamuli wano n'amuga ddamu omuyite ganja Sean Paul n'amugamba gwe lina eddoboozi ly'olina oliraba ogenda kuba muyimbi muzibu eyo interview nsobola n'ogikuzannyira wano ya dakika 10-15 ku 2 Sean Paul anyumya ku luyimba lwa bayita Get Busy ng'ajogerako inewe nti oli ye yali tali si muyimbi teyabirowooza nako naye bw'aleekaana bw'ati okuyita omuntu oli n'awulira eddoboozi ngeri gye likasukamu amu-identify nga si muyimbi si producer naye nga ye mu kumanya kwe naga osobola nze nagenda kubukedde omwaka gwange ogwasooka ntuukayo abaana b'abanaku nabo baba mu bayira mazzi mabisi babatyo akaabanga gwe bagize bitwale bituuka ne bifuuka bimawube kati batuga waaki osanga okiri mu nnyumba maama watuga waaki omwana akaaba abamulamu omwana si kukaaba ne walabe ku byana by'abagagga byani byo bibiro binene tebitegeera gwenga toli bubi gwenga toli bubi nze nakulirako mu nnaku saakula nyumba gagga nakulirako mu nnaku nze yakamako ne kunte sherikana nezaana babagagga babawo tebategeera gajjo kimanya kibeeraawo tebikaaba kakati nno togwanga ku mwana wa mugagga akaaba kikaaba okuva ku makya paka maama wakyo wanyumiza ekyana ky'omugagga ekyavuganga nedde kyo baali bakiteekamu ebintu andi babiteekamu era ebintu wulira kati kankunyumizeeko nno wulira kankunyumizeeko ebyo by'abaana by'abagagga twabadde kololo eyo bamuke ono bala ku bala n'aga nti alina mukwano gwe twabadde Casablanca mu parking tunyume n'aga nti oli yatuuka mu famire emu n'amugamba nti wano muli bagagga mbo nga basanzeewo kizolo kyenalabye ewaabwe balina okuba nga balina ssente ko ye lwaki ko ye lwaki gajo kibati mubera n'ekyana ekyo nga byakisobako ne batandika bateekako omugagga yagaye nti yategedde nti balabika abagagga bavundu nga balina kizolo ewaka n'amubuuza nti lwaki teri bagagga wano mu Uganda baamalayo batalina bizolo bibaamu omwo mu nnyumba okitegedde n'aganze era gundi yagambe waabe bagagga naye kasita nasanzeyo kizolo ne mmanya bano talimba bavundu abagagga beefuna
nawayo nekyana kye kyennyini ne kifuuka kizolo ne maama wakyo n'akiraba ne batambulira ekyana kika sente naye nze saagala bulamu bukambeere n'entono okitegedde naye gwe n'obeeraawo ekyana bw'okigulira kiri ekyana kye nnakunyumiza omugagga yali eyo sayidi z'omu western ngodde eno ng'ekaseese mbu gundi yamutunyumiza fada maani ono wakagoma kagoma yakolanga ne shiru oyo fada agamba omugagga yali sayidi nga mugagga bano abazi trailer trailer ennene ezo trailer nga mugagga muvundu kati ng'alina ekyana kye ekyabagagga era kizolo naye ng'obugagga butambulira ku ssanyu lyakyo nekiguma okusanyuka ze ssente nga tekirina kufuna buzibu kati nga kivuga emmotoka naye nga mu kugivuga emmotoka yakyo olumu kitomera taata n'akireetera omuntu anaabangawo nga bonoogamba ko driver ng'akisanyusa oba ng'akidirectinga oba navigator ng'akisomera map bekigira nga kigamba kigamba ewabye naye emmotoka gye njogerako gitegedde nga yamumwa n'ey'omumwa mbo nga kibeerawo ne kitambula mu nekigi kati naye mbuga tekoma kimanyi ogivuga nekijuga nekisiba olwo kitadde kaakati nga tebaagala kinyiiza kati nga kigitwala mu kkubo oluusi ne bakikoona abapiki olwo navigator aliwo olwo baali tebannamufuna kati mbo ne bamufuna nga bwekigira kiteekamu giyono n'akikoona mu bwati ne kitambulira ebbali kyana kya mugagga tebakigamba tekikoonako ne kitambula kito ne kivuga emmotoka yakyo eyo ey'omumwa olunaku lumu lukya ewaba emmotoka y'ekyana ky'omugagga ewabira awatawabirwa yali lunaku lwa jjuma abantu bali mu kusaala bali mu kutuba kijingiza omuzikiti newaba n'ebigatto byakyo ng'evudde lugendo sinkole service kati omuzikiti gwalina ewayingira newafuluma kati nga bw'oyingira bwoti bw'ofuluma waliwo amadaala gokka we wali tanka we bafunira wuvu kyayingira nayo makkati mu kutuba nekiyisaamu ebigatto byakyo abasiraamu ne bakitunuulira bali mu gundi kane kifuluma amadaala kisangayo mutwalibu Saddam mutwalibu ng'ekirevu kikomeri edini gyalina afuna wuvu akigamba oyonoonedde omuzikiti gwonna temujoga busiraamu genda ovugireyo ebimotoka byonna nze ku ddiini ntabuka yali afuna wuvu n'agamba swala y'abantu yonna ogisse nze n'akuba zagwanga nnya tureera taata yasiba ekyalo kira ani yakubye kapito ani yakubye nga tayogera naye nga abamuli okumpi bategedde teyasiba muzikiti gwonna omuzikiti gwali tegumala kuba baali bavudde mu kyalo jjukira ejjuma abantu basaala bangiko compared ku muzikiti kati yasalawo siba kyalo mwogere ani yamukubye kyekyalimu obugaga kati bwekifa ng'obugaga bugwawo nkugambyawo wennyini nnyini ebizinensi yadobonkana nga balina okyetondera ate n'emmotoka yakyo ne bagikola service kiwa byakulya mazzi gonako mazzi kyali kyagala musodali nga kiga saagala mazzi kati njagala simanya biki oba obugagga kati nekibeeraawo nekirwawo nno basonyiwa kyekisonyiwa bakigamba situka ovuga saagala vuga mmotoka nagikooyi okitegedde ebyana byabagagga kati byebyo byegambye so njagala tuddeyo waliko bano banalist tubaleke banalist obategedde nkuwadde example nti sigamba nti byonna byebakola bituufu nze obuzibu bwabwe omanyize njagala okusigala ku record aje njagala nkugamba obuzibu bwange bwennina abasinga basanya abayimbi kyenabadde njagala okuggyako nti
abamu bafuna feeling ne batandika okuwagira n'atuuka n'aleeta obukyayi bwe nga bw'alaba project y'omuntu yaanoonyamu kibi kyokka eva talabayo kirungi nga tasobola kugamba ne bannange wano ekisajja kyakubye wano omukazi yakoze eki yakunoonyeza bibi byokka eva naye bamugamba omusajja kalinga wala video ya Bebe Cool nti nnungi oluyimba lulungi sound clear kati oli mufo ky'okurecognizinga ebyo ajja kugamba niyo ba Bebe Cool yali muwanvu nnyo eno video yali yetaga kati ng'anoonyayo ekintu aneze bwe buzibu bwennina nawulidde Ronnie Mark ng'ayogera ku si mu bubi ng'ayogera ku luyimba lwa Bebe Cool bamubuuza n'agamba oluyimba lulungi naye kati wayise omwezi mulamba bw'otunuulira oluyimba luno n'omubuuza video tennaweza wiiki 2 yaddeemu oli nti nedda naye yalinayo audio okitegedde n'omugamba nti audio mu TV ne radio ez'ensi yonna bagipremieringawa nga terina gye yali okitegedde oli ya premierinze oluyimba nga luli ku Spanking New African Spanking New on MTV ne baluleeta nga video kweyesookedde ddala okulaga nti the market gye yalookinga for yali international maakyaze yeewako ogikola ki ogyetaaga kati gwe obutagitegeera ye muyimbi kyomulala yabadde aloogera naye abayimbi abasinga baluwagidde gravity mutuufu waliwo abantu kati olaba ne Ronnie Mark gwe mubuuzo y'abayimbi ab'oluzungu 10 nga n'ennyimba aziyimba era ojja musanga Chosen Becky si mu bubi nga byamanyi kati gravity omutujju musajja wange nnyo okimanyi naye endongo eri nnyo kuva natural n'oluzungu lwe yayimba yagamba broken English kati olaba oluyimba lukalubiridde baluzungu ba mu Luganda ati kati Westabanyezo olumu waliwo omuntu nga ye ayagala kirulokoli teryamuganya nti kyegambye nti nno ate teri abagambye nti bw'oyo oluyimba nga lwa luzungu nga tolwagala nga kale nga terukunyumidde oba tolwagala luli compulsory oli wa ddembe kyebala eno digital era gye tulimu ngira bugizi lwenjagala bwempandiikako naye olidde AI nalabyemu Akao Shiba nalabyemu Azawi okitegedde kale nino abantu abaagala odukola collabo wabategedde odukuba remix Shiba ne Chameleone ayagala kujja bakole ayagala bajje bakube gundi ne Cindy ayagala kujja baluddemu kati nkuwa oluyimba obuzito bwalwo ne Azawi ng'agamba nti ekituufu audio gye muwulira siye simanyi oba wali owuliddeko interview za Azawi nti bwe bamubuuza abantu be yandiyagadde okukola nabo collabo yayogera Bebe Cool nono munne Vinka n'akugamba nti Africa I look for Bebe Cool so abantu amu ba-appreciatinga waako omulungi naye bwe tuddayo ku kibuuzo kyo nti bakugamba nti bacritique abamu olinamu ku point nti waliwo omuntu nga lino eriisa eriraba okumanya ekirungi ku kibi okumanya trend eziri mu nsi nga ye tabikola ki tatawaanirako ddala kati nze nkuwaddeyo ebyangu obiwulidde n'omusajja nkugambye critique gwenja okutuula naye mubuuze looza lwaki bano abayimbi for example Westlife bali bameka bali 5 One Direction balinga bameka neera ndowooza 5 mubuuze lwaki kibeera bwe kityo nja kufuna abantu bange okimubuuze nja kufunayo critique omu abavuma ennyimba z'abantu kuba omuntu yaatuula wano n'atamanya nti omuyimbi oluyimba olumu yaluguze kati nga circumference ya Bebe yagenze Nigeria n'agula ennyimba ezo production video sente zonna zeyataddemu gwe n'oluddako n'otandika bw'owuliriza abayimbi b'olowooza nti balina time esoma neewuliriza nawulidde Apas ngakkiriza Epaso olaba yakkiriza nga luyina olugezi nempulira Nancy Henry ng'agamba ate nga yandiyagadde kubanga yeye yamuwandiikira n'amukubira n'afuna naye agamba maaki azisinze nawandiika Nancy Henry agamba nti
naye at least Yeah. step gye yagenzeeko tolabaawo point yange eri yabadde kiriya Eriwa. butwetaaga abantu aboogera ku news si buli nakugambye si buli eyayimba nti kino akikola ki akimanyi nenkuwagana nevo nenkuwa wainiruni nenkula Van Persie kye yakoze naye lumu era abantu abamu lumu naye ate waliwo kyegambye kiri kyogambye nti waliwo ate nga baagusamba nabiri nga babikola ki babimanyi bibaamu ebyo naye ate wabaawo abatagusambirako ddala nga Mourinho yajja n'afukamiza abaagusamba paka notisiro zamukola ki ati abaagusamba ate ne bayingirawo ne bamufukamiza tewali notisi ze zaggwawo bugwi bamutegeera kuba n'abaagusamba kye bakoze Guardiola sizoni eno okirabye tudde ku mulamwa gwaffe Chosen Becky kino kigenda mmulekawa kuba nalabye sisita we kuganja tonnamufuna tannakubirako kuganja Ruth kuganja abo bantya ganja Credible Media tannakubirako anoonya waateeka interview buli wamu agenda bakuba amiri nedda mu bulamu oli waddemu okuprotectinga product yo ayagala kuprovingati kuba teyavaayo kakati ku Chosen Becky okuvaayo nadefendinga brand ye because Amiri ye talina kyafiirwa ng'oggyeko relationship ng'oggyeko obufumbo agigomanye omuntu okuteekako ekintu nti wakubanga omukazi kirabika lwaki oba wali omukuba yagamba teyakuba ate tujja kutwala omuwala bamuteeke mu x-ray ajja kuwulira kyetwagala Chosen Becky atuweyo ka video akaaki teyekwatayo ng'alina olubali nkugambye abantu ebibi bayitamu nga bali mu laavu biba bingi omusajja yamugamba atereeze ne ku figa nengamba yatereeza nedda ekirala kyenazuula mu bufumbo bw'abo abantu saagala bwogerako nnyo omulenzi yali amanyi alinamu kirimbu asinga omuwala obulungi ate kati era amusinga ate tamusinga nkugambye omulenzi alinamu kiri nti nkusinga n'obulungi muwala gwe kati tolina kyonkola ki kyoŋŋamba kati lyejjoogo kati kwe kumukubanga bw'atyo mbu ate no vidiyo endala yagembu yamugambanga kula ne ku figa oba yamugambanga kendeeza ne ku nnyindo okukuba nedda toyingirayo eyo mmoze olimba toyingirira we yamugambira okukola figa we yamugambira okukola kyogerako vidiyo yafulumye ng'amugamba muno ki mbwatereezemu mu figa afune amahiipu byaddala nno munnange ku bumpi bwa gundi ate bwayongerako hiipu ziyinza okwekweya omala bino ebikoko eby'emitwalo 8 ebyo ebitambula bino bebatuguzaako kiro ebimanyi ebyo ebikoko ebyo bwafuuka nawaambiri bwaki wali oteeka omukazi ku yamulaba waali abantu balaba akawala ako ne bakavuma nnyo kalina ennyindo kabi ne kasirika Amini naganze nkuyingiretulisezeko nguyingira ate mbu yali abaze ssente simanyi naye katuuka mu maaso kalaba ono abaze ssente tekagenda sobola kulabirira abaana ate na musajja n'omusajja afuuse mwana kaakati kyemmanyi Amiri yafuna ku ssente n'omukyala n'afuna naye obufumbo bungi bufa obw'abantu reasons ezikola ki ez'enjawulo lwakuba bano balinaku ensonga naye n'abantu abalala ekyokubiri ndoza bandijje obufumbo bwabwe mu kamera ne bajja kuba basigala bazadde na mwana Amiri tagenda kukyuka nti si ye taata w'abaana okuggyako nga oli alinamu ekirowoozo nti yakola ki yalya ku nva z'ebbali n'azaalayo abaana naye bwe kiba nga Amiri ye taata w'abaana wasigalewo that respect nti abaana bano bagenda kukula basome ku taata ne maama nga taata bamukunya nti yali munaku nnyo maama nti yali mubi nnyo nga kuba maama wabajja kuba yakaddiwa ng'aganze nno nali mbooko ng'abaana bamugamba maama nedda vidiyo yiino abantu baagambanga mbu taata yali akusinga obulungi ebyo si birungi bandyebuuliridde tumi That's what Amir did n'agamba maama w'abaana bange ensonga lwaki ozireeta mu mawulire kuba Chosen yajjayo ebintu bino naye Amiri yasooka okukubira ab'amawulire alina bwe yakubira n'abagamba muki n'abanyumiza abo bajjeni namukasa muwayiza wabwere twali wali ku Joyster story gye twasembayo kukola Amiri okuva yogera ku bintu ebyo nga Chosen amaze okuta vidiyo ng'atadde vidiyo bagiyita batya gye yateekamu nga bamukuba embooko bamukola kye bamutulugunya lwali luyimba yali ki
lwali luyimba naye nga mulimu enya Amil based on true story ani yali bawo nedda osobola okugamba olaba oluyimba lwa Chameleone gwe nno gwowolereza olaba lwayita gwowolereza muganda we Ruth Kuganja yabadde wa Shalom yagambye ati anti bino byazza oluvannyuma aje no gwowolereza nkuwa nti nkugamba best on a true story tekitegeeza nti kikwata kunze eva oluyimba lwe bayita Jamila olumanyi Jamila wana Jamila ndumanyi Chameleone yalina mu buzibu naye yali ayogera ku bizibu abasajja batuusa kuki ku bakazi n'alugira na based on what true story baze bayimba ennyimba ez'enjawulo nga gosinzira ku story entuufu kaakati n'ono kuba kayimbye ennyimba nnyingi naye bwagamba bwe kiyinza okukwata ku ye oba ku balala kati bwamala tutaye ng'alutadde representinze abantu abalala oluusi naye ne yeeteekamu kati akagatto ne katuuka oweeka okumanya n'avaayo mangu okumanya message ebyo bye banyogerako si bituufu okumanya message yabadde egenda wa dictator bwe yamala okukola oluyimba n'awandiika ne kiro kitwala omunaku omusajja ono bannange yakubanze bwansaza embooko ne zikwatiramu n'ennyindo figa ene gye yaŋŋamba nkolereyo ne bagikuba nze siriiwo oshegedde towayiriza figa gy'oŋŋamba gye baakola nayo ne bagikuba leeta post togiina ng'ayogera ku nnyindo byonna ngasseemu kale gasseemu abantu okunyumirwa emboozi mbu yamulemeza kale akole figa amazima ga naye Amiri nze omusango nanguzayo ku Amiri abantu bagoba omuwala oyo nga bamugobera kyalina buzibu ki ebyo byowulira boogera tekayina figa kali bwe kati ngezinoonye ku muntu ebyaliwotuleetera Chosen Beko kuwuliriza we yatuukira kaakati abantu bamala okukagamba mbu kalabika bulala tekagira ko yenze ngukola ki ngumala ngusamba nga bwe guli mu guleeti kati bamaze mu omupiira atandise ogusamba nti ate olaba ebyasino byaviramu mu FA Cup mu omupiira gutuntumuka mangu guweta guti onoosamba tosambe kati Amil abantu baali banyumiddwa ennyimba za Chosen ne bagamba akawala kayimba bulungi naye ebyomukwano biyinza obutatambula gwe n'opapa mangu n'ogamba nti wano waliwo omulyo era gwaliwo ne bagana omusajja yali ayera ayimiridde abamu bwe bagamba dictator yali talina ate bwe wakamyufu yabugira bugizi yayongerako bwongezi bano abawemula kati alabika abadde akavumira mu nju eby'amasannyalaze byonna bamula bayimba kayimba zino n'alyoka akateeka ebiwemu mu kutu n'akakuba Chosen yakozeemu ensobi oleeta ebintu bino mu mawulire Chosen yakozeemu ensobi oleeta ebintu andi kati gwena kyotaategeera gwe kennyini enti kigayi bajejje mu mawulire naye waliwo omulala agamba nti embeera yaabwe nga bwe tugiraba omuwala alina omusajja omulala gwe yafuna yabagambyeko waliwo embeera eraga nti alabika yafuna omusajja ng'ate ye si waakuteekamu omusajja ayinawo ye musajja agenda omuwasa ebituufu nga oli ye mwami ebyaddala amugye ne gyali gyasula amutwale mu maka ge ate gali agalekere bazadde be abeere nga muntu eyafumbirwa so si nti ate yaleeta muddo awulira otegedde kati bw'avaawo n'amanya nti omusajja n'agamba oyimbye embaga nnyingi kati naye kakolereyoko ku mukolo nkyaleko ewammwe Chosen n'agamba emyaka gijja kundekawo nekakyali kato Chosen yayina omwana nga tannajja kali myaka ng'emeka okusinziira gwe ku myaka ku bye nnakawulirako nedda nati ngattagatta ku bannayuganda ng'egye bawangaalamu 35 kakyalimuko kakyali katototo kajikubye jjo tugizanyidde mu myaka gy'abantu ani gwe nazanyira tokubye bubi nnyo naye ate kato kobona okabuuza kayoga 26 gye kajja okugamba naye okabuuze naye tekayinza okumaza ne kakuwangula nti nze saasoma kituufu kiza nazaala
mangu ate abantu bedda bazaalanga mangu myaka 13 naye era baakulanga kali myaka 35 babaaluma lwakuba bagambye Chosen Beko oyo empisa embi ziri bwati talina mpisa mbi bamuwaayiriza ayika yakubanga n'amiri amiri ate nga yenyini gwe wawulidde akaaba nti omusajja yankubanga ali kati n'amiri wanaavayo n'akaaba jugula twasabye no video ne zimubula tazirina abo yandibadde agamba nti no teyankuba saamukuba yandigambye nti ng'ate gwe wankubanga naye teyakyogeddeko guno guggwerawa ani muwanguzi ku nsonga biggwa buli omu muwanguzi ekisooka Amil ayina restaurant ate nenaseke gwe nakyaziza naŋŋamba Amiri ayina kapikidde mu kasiraamu jukira oli awo baba mu katoliki ono musiraamu era alaga nti obufumbo buno tebusobola kubeerawo baali tebanyiso mpozi nga ate nga gundi yalina okusala Chosen Beko yalina okujja mu busiraamu kati kyegamba nti n'eddiini ekasuka Chosen Beko w'e Masaka abantu b'e Masaka awo naddala eyo Vira Maria bakatuliki biri ebya 311 balina lufula balina bucha z'embizzi nga 10 oba baziteeka batunda wali bucha z'ennyama balina ebifo ebirala eyo naye Vira Maria nze simanyi kiri wali Golobe Vira Maria Masaka nagenda ne Judy oyo batwa waliwo omwana bamuta Judith wakubukeddeyo bamuzaala eyo kati yafiirwa oba maama wendoza ye yafa kolo noziika nga totera kuziika Judith yali mukwano gwange n'omuzikira ne tugenda n'abagenda ne bankubira nnyo ne tugenda bakubira nnyo kyekyakuba bandi bubi tutuuse wano ne lwaki tuyagala kuziika nziika nga waziika wa nziika nkumanya nebe nali nzise oyina kodi emu Flavia bwe yafiirwa waziika ne bakubira nnyo nagenda nenziika oyo lwaki wagenda twali tukola ffenna nga tuli tuti ate ng'omwana we yafudde bambi Flavia Namalindwa nagenda nenziika nene gye twazuka sijjukira oba Luweero oba wa oli togenze kuziika ali ogenze gula ttaka twagenda ne tuziika nzijukira then ewalala nziika nensuza nnyo kusuza omanyi nti nsuza fenno naffe tulina ku kyalo yasuza asuza naye ate ye ndowooza okufiirwa gubanga mugano wakuba ku ssimu ku mirimu ero waliwo omuvubuka yafa ku bukedde bamuyita Bruno waliwo noono yafa wakabenje twamuziika eyo Ntebe waliwo abantu nga abantu amu okuziika ku kinyumu emunnange oba bebo osanga atuuse bagenda mu kuzigira babasiikire wali embizi ate gye basookerako enti tebamanya nakumanya kigenze mu maaso okufa enti zibeezi kati abamu baagala nnyo ogendako mu kyalo bagamba eyo omwengo gweyo nga bye bibatutteyo okitegedde ekirala nenziika naye si buli janja tuli mu dakika mmeka si buli kaakati tubadde tukoma kuki wawo badde oyagala tumalize n'ensonga ya Chosen Beko ngoba wamagezi buli omu Chosen Beko yandinze nabana abeyingiza mu nsonga omulenzi agenda kufuna kuba tufunye ba third party ekisooka omulenzi ayinza okufuna omukyala ali mu ddiini ye ne balekerawo kuba n'eddiini eyinza okuba badde baviira ku kusika omuguwa batuuka mu kisiibo jjukira mu kisiibo olina omukazi omala emyezi mulamba n'okkombya tosuula naye naye nga kikolebwa mu bukyamu oba olina okumusiramula n'akola kinaasiramuka kati era Chosen Beko kyembadde nkugambireko nti abantu b'e Masaka nno oyo Vira Maria omujja abantu baviira bannange kati bagamba mbwe kibeera liikiriza enva zino ebyo enva bw'okukyuka yandikyuse naye enva era senga kyaliwo kati gye kyamuleetera osobola okyuka n'osigala ng'oli enva asitagafuula andi bo kye baagala ati kati abo kyobola boliseeka yakugambye buba buzibu oyo muleke mute omusiraamu bwoba owasa omukyala atali musiraamu tomukaka nnyo tomugamba siramuka mugambe wandisiramusi ne tukola ki ntibafena omwagazise omulage n'ebirungi ebiri mu buki mu busiraamu asiramuke nga ye naye bw'asiramuka nti munange omusajja tajja kumpasa omusajja nti omusanga babbiya afuluma n'agira afulumira mu shaliyo olutuuka lina naye okitegedde
olaba Ngali kujalya. mukyala wa kojja wa oba yali ganja tategedde mukyala wa kojja wa ganja bamusanga ali embizi yali tategedde yali ategedde nga eyo gyayinza ogiriira naye by the kati bamukaka ekyeddiini bambi kati kankuwa abantu be basiramuka ebitakwatagana Eh. Messi omulaba yasiramuka ebituufu naye ng'alina sisita we yafumbirwa mu maka masiraamu n'amanya n'agakyusa babagamba Messi akomawo naye yasiramuka nga yeeyagalidde ne bagamba naye kati okubitambula obulungi tuyite mu sisita waani wa Messi kubanga mu famire ye musiraamu bajja bitegeera bulungi bakubira sisita wa Messi gwe balowooza mbu musiraamu kikafuuwe tekisoboka omwana wa nnyaba alina okugenda mu kyaki kati oli n'agamba nti olabye endowooza omukyala si musiraamu bamusiramula buki lwampaka era nabadde ndi awo sinnabigoberera nalaba Messi bamuyimbira mu kyaki nedda munda bayombye n'okuyomba bya ddala nga kiki tugende ku kugundi yendaga muntu pasipooti yeraga ki si musiraamu era temubiddamu byogerako waddeyo n'omukazi eyabadde ayambadde ebintu by'amajaawo n'abagamba temuddamu byogerako wano okitegedde naye nga kati abantu bajjako omuntu eddembe lye kubanga endagamuntu si yegamba nti ndi musiraamu oba siriki erinnya lye lyagundi lyabakatuliki gundi omulaba Messi yasiramuka mu Amerika nyina ne vidiyo ze ngaali yennyini yeetolera shahadu n'ayingira omuzikiti mu kisiibe wano nga be babeera ku muzikiti be batuula ku aya wali nange salaamu aleikum aya tumanyiyo omanye emmere ebeeri mu Amerika abadde mu Amerika tabeerangako wano nze namulaba ngambe nkugambya mu Amerika eyo bituufu ebisembayo mu Amerika n'asiramuka ne mukyala abadde musiraamu ne babeera bonna era bakiŋŋambako era ne baŋŋamba nenjogerako ne Jacob omutuuze naga kituufu Messi yali yakolaki ate kati oyo yali musajja we nnyo naye nga ekya Chosen Beck yalina okusiramuka kuba toyinza kuŋŋamba toli musiraamu kati olugira ate abakazi abalina olujanja tobaawo najja n'akusiikira engulube mugundi omusanga agite akufumbidde wali ekinyobwa eri wali buli ab'e Masaka bamanyi okwewa ebitiibwa tebatera oba bagirya negwawo gatonnaji tebatera mwenge gwe gutera okuvaako ensasajjo tebaguvaako nze nina bemmanyi bawoza obusefuliya bwanjawulo nze nina tebaliyo kati nze nkubuulira najinabeeranga nga ssebo bagigira eri anti famire yali nnene nga nzaaliwo nga bafumba essefuliya yaabwe katandi kiri kiti gwe nze ne banfumbirawo ekinyobwa baali bafumbira gwe bo ne bali ebinyeebwa musibe bulungi mweraba moze gwe waffe